Esinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sizzo banga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo galaganga amagye g'akabinja ka M23 ngawe gagenda okubanga ebigendo gatambulira si birungi gwe mukwano gwange. Era wenjogerera abajaasi bano aba M23 abayekera kaweddemu. Lwaki njogera bwentyo? Jjukira nti nno olutalo luzze lugenda mu maaso ng'abayekera bano basiisidde mu matwale gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Si kyokka kyokka wabula n'okuwamba ebibuga saako ne airports. Kaakati amawulire agavaayo Felix Tshisekedi kyakoze gavumenti yegenze maaso n'okubanga ekola advancement ng'egenda eyongeza ku misaala gya maje saako n'ebitongole ebikuumaddembe byonna byonna mu Democratic Republic of Congo. Lwaki kino akikola? Tujjukira bulungi congressman okuva mu UK we yabadde awa assessment ze yagambye nti nno wabaddeko mu Kinshasa yalabye ng'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gagenda mu maaso n'okusuulawo ebisi nga geegatta ku bayeekera ba M23. Lwaki? Kitegeeza ki? Abajaasi bano abeegatta ku bayeekera ba M23 balabye nga yeri sayidi entuufu ey'okulwanira ku ngendo tebalinayo ssuubi olw'ensonga ekisooka omusaala gwabwe gwabadde mutono nga tebalaba kibafiiririra. Wabula olwaleero gavumenti ya Democratic Republic of Congo evuddeyo n'erangirira nti okutandika n'olunaku n'omwezi guno buli kiisi eyafuna omwezi guli oguwedde ssente zaakudabolingwamu emirundi 2. Kitegeeza ki? Babongeza omusaala lwa nsonga era gye bawadde wammanga nti olw'okubanga amagye abajaasi bano bagenda mu maaso n'okulwanagana n'abayeekera ba M23 olutalo olutali lwangu, y'ensonga lwaki gavumenti esazeewo ebongeza omusaala egudabolingemu basobole okubanga bafuna effort n'amaanyi okusobola okulaba nga babeera determined okulwana olutalo luno. Jjukira nti nno abajaasi b'eggwanga lino erya Congo badde bafunira ddala omusaala mutono nnyo ddala nnyo ng'era tegubasobozesa tegubongeramu maanyi tegubawa mwaganya kubeera nga bayiwawo omubiri nga basobola okuba nga balwanirira eggwanga lyabwe nga babulamu kiri omwoyo gw'eggwanga. Naye njagala okukujjukiza nti newankubadde Felix Tshisekedi akoze ekyo, kino tekigenda kubanga kimuleetera oba obuwanguzi eri abayeekera bano ba M23. Lwaki? Kubanga ajjukira nti nno congressman yagambye nti amagye g'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo gabulamu omwoyo gw'obwagazi bw'eggwanga lyabwe. Agamba nti babeera ku battle line tebalwana nga balwanira ggwanga lyabwe kubanga gavumenti yaabwe tebatwala nga bannansi. Y'ensonga lwaki olaba tebalina mwoyo gwa kulwanira ggwanga era abayeekera abataweza na 100 bagezaako okubanga babafuggaza n'okuwamba territories zaabwe zonna zonna zibasangibwamu. So ng'agamba nti Democratic Republic of Congo government erina okukola ekyo okwadvansinga amagye gaayo, amagye bannamagye abatwalire ddala nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tomanyi akyandimuyambako nnyo kubanga abaako ne watuuka mu lutalo luno olugenda mu maaso mu DRC. Newankubadde ebyo biriwo ebityo baabayeekera jjukira nti no baalangiridde nga nabo nga bakyusiza banking system mu bitundu bye bawambye omuli Goma, Bukavu, obutundutundu n'obugo obulala obuliraanyeewo bagenda kubanga bakyusa banking system empya okusobola okulaba nga beetegekera enkola zonna zonna ezigenda mu maaso mu territories zaabwe. Oli ku UG Update TV ko sinzo bango otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Wabula gwe atannatweyungako nkutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyunga. Kabali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku UG Update TV. Mbalabuuzizzaako nnyo era nga mbakubiriza okujja mu comment section mweraba. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message
bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna ggwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mmwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo nnamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandiyitaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo, constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mwabatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.